Mwebale nnyo bannaffe kakati nno kambaddiremu eri emboozi era batuuze ebyalo bibiri mu Kyotera abasattira oluvannyuma lw'abagagga okubagula nga kati tebamanyi wakudda. Ye omubaka waabwe ayingidde mu nsanga zino era n'abasuubiza nti tewali muntu yenna agenda kubagobaako ttaka. Abatuuze ku byalo bibiri mu disitulikiti y'Ekyotera okuli Kisubi ne Kasaali basuuliridde okufuuka embombozi mu bibanja byabwe oluvannyuma olw'okukabatema nti byagulibwa abamu ku bagagga b'omu kitundu. Bano be tusanze bakonde ku kyalo Kisubi bategeeza ng'omugezi Benedicto mu kaseera yalina nnyittaka lino wabula olwafaanalira muzikulu Kizito Mike nga bazze batambula bulungi era nga n'obusuulu babuwa bubala kyabwensiza okulira nti abagagga bapunsa ettaka babalagira okulyamuka. Asenga kuno taata waffe mu 1941 yasooka kujja tutegeeza ng'abatuuze n'atunda butunzi. Batubulidde nti bangi kubo baazaalibwa kuno era kwe bakulidde nga olinako n'ebijja ng'okumala gabagobaganya kuba kubatemerako ttaka. N'atuzaalira kuno baana abamu bafudde ne tubaziika. Obusuulu tubadde tubuwa mukulu Benwa nannyini ttaka. Nga ffe situbimanyi nako n'abazadde be tebabimanyi nako. Kati nitwebuuza bapunta ettaka balitwala ku kifuba ayagala agamba nti nze ntwalako yiika. Nazaalibwa ku kyalo kuno mu mwaka gwa 1953 kwenkulidde kwenkaddiidde. Mulangira Godfrey Kimirango ne meeya w'e Kasaali Town Council ekkokodde emivuyo gy'ettaka egifumbekedde mu Kyotera bula obuzibu abutadde kubiyita abagagga mu Kampala abasobola okujjambya n'ekigendererwa eky'okunyaga ettaka. Abonya abantu baffe ab'Ekisubi kyenkakasa nti tujja kulwana kulaba nga abantu tebagobwa ku ttaka. Ekirungi kye tufunye n'omubaka waffe Mpalanya atera okuwulira ensonga eziruma abantu naye abaddewo. Omubaka w'Ekyotera John Paul Lukwago Mpalanya n'abakulembeze bagenze ne bagumya abatuuze nga bwe watali agenda kubagobaganya ku ttaka. Akuliza n'abatuuze obuterabira buvunaanyizibwa bw'okuwa obusuulu. Nannyini ttaka bw'abanga asazeewo okutunda ettaka ng'abatuuze tebasobola kwegula aliguze gavumenti atwale ekyapa kye bamusasule. Ekyo ng'omubaka wa Paalamenti atwala ekitundu kino kye ngenda okubeerako. Mujo wa John Bosco yakusakidde Green ku Lwabukedde TV. Webale nnyo John Bosco mulio wakati omulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tuvaawo.